Olwaleero tuli wano ku Entebbe International Airport yaffe empya era the Ben yagenda okubeera the first international musician okuyita ku airport yaffe empya olunaku lwaleero. So tuli wano, we are waiting for him. Buli kimu kirise olaba bano amazina ge gano amanyarwanda twagajjeeyo buli kimu kyera mpolampola naalo Uganda ne bano tugendera awo bwe bityo. So tuli wano, the Ben is coming in anytime. Yeah. The Ben omu ku bayimbi abatayimbangako Comedy Store. Nze mumanyi Alex Muhangi nga owa Comedy Store. So abantu bamutusaba bagatuleetereyo the Ben. So nefe tugamba ku Valentine's Day tulinayo show kuuma katulete the Ben. Yeah. Tulina abayimbi bangi wano e Uganda abamanyi okuyimba music w'omukwano. Lwaki sigola ayinza akuso? Omukwano buli kimu tukikoze. Mugamba abayimbi be Uganda bayimba eby'omukwano bangi nnyo. Naye sometimes people want a small change. Olaba ku line up yaffe era tulinako Maddox, tulinako Shiba yimba nnyo omukwano oyo gwolaba lwakuba temutegeera ebidongo biba bikuba naye ayimba nnyo ku mukwano. Kati tulinako Kenneth Mugabi, abayimbi bangi be tulinako n'abalala be tutaalanze. So abayimbi abayimba by'omukwano bangi wano, naye sometimes you need a small change okusobola okugusamuuko n'okusanyusa ku bantu. Sawa kati ziri sawa 11 era batugamba ennyonyi ya the Ben egenda kulandinga sawa 12. So bwe tulinze kigambye olunaku olwaleero ebiseera ebisinga sente mumalira nnyo muzaabayimbi abwebwe babawana bazza gwaki kati nga muyimbi ki ogenda okulanga rate card yaffe aba Comedy Store abayimbi bawano bafunira sente nyingi okusinga n'abawabwera oluusi. Kati nga the Ben mukwano gwaffe twafunyeyo omukisa nti waali abadde around tabeera muno mu Africa abeera Chicago. So nagamba kampitire kwawo, that's the advantage we took. So asigena gamba nti tugenda musazo naye it's not like that expensive. Naye rate card yemu, he's an international artist more like Bebe Cool or Chameleon or Juliana or any other. Yeah. Lwaki this time around Comedy Store fronting ze muyimbi tetulina yakoba comedians abasobola featuring on this big day like this of Loving Birds? Wewetegereza bulungi nti artwork waffe ne ba comedians kwe bali abalala ne tufeaturinze ono tukoze lunaku lw'abaagalana okitegeera ne tugamba katuteekeko omuyimbi luli twateekako Mariachi the other day twateekako yali Maulana ne Rain simanyi naye tugenda to like we do different styles omanyi marketing nga bwebeera tekirina kubanga kya bulijjo era ne tugamba bwe tunamuteekako ng'omutwe gwe munene mujja mumulaba mugambe eyo najja. It's just the marketing scheme. Tetutegeeza nti tuzala yemu. Maulana ali mu mbeera ki? Maulana yakomawo okuva mukomera ndoza mwamulaba last week. Embeera nnungi nnyo era omukyala yatereera sente twazifuna ne tuziwaayo. Ekintu kyatereera kati era tubale tumusaba nti okubalansinga equation oba yongereyo omukazi omulala babeereko bataano kati. Ogezezaako kumubuulira omugambe nti nalina otuukiza obuvunaanyizibwa bwe kuba teri amutuma kwambula mpale. Si bwe kyali Maulana abaana adda abalabirira naye ekyaliwo nti kwoluma twali mu January abakyala bano boolaba era nali nsaba yaleeta Valentines omwami Peter Matimba kyuse Valentine nagiteeke mu January olabe tabu. Abakyala tebaagala kuwuliriza nti eno January eba etookya omukyala yayagala kusigala ng'ali ennyama ng'agirira mu January ebintu gye twakolanga mu December kati ensonga yaliwo nti mu January tuba tetulina sente and she was very impatient naye si nti Maulana yali talabirira baana. Bali wafa aba Comedy Store ate nno si nti tetwasonda nanyo sente ezo zaava mu mirimu gye tukola nti ogamba musajja waggulu nomuwaita omuwadde nomulala namuwaita muwadde tekyali nti ogenda kukolera Comedy Store myaka 5 nga tosasulwa nedda tekyali bwe kityo just owaayo omuntu bw'aba mu kizibu bwe kityo tukwatirawo nga bwe tusobola enkyajja kubeera nze nga nange ndi mu kizibu era naye bajja kunyamba kitegeera. So naffe kye twakola nga fraternity ya entertainment. Byali bya comedy era nakubira abanene naye bamanyi abalenzi abo balina comedy mungi. Wakwanze kale sina banene bemanyi bali awo naye nakikwera naye munene munange tomanya
ensangi zino mu relationship yamwe eryeta ne URA nga no tuli okay tewali buzibu nti Comedy Store ne URA nti balina obuzibu lyawo no as a Ugandan you are oba omuntu wa bulijjo yenna olina okusasula omusolo akati omusolo ogwo bwe gwajja gwatusanga tetwetegese kati ffe nga nze aba Comedy Store for example nti tiketi ya Comedy Store ya $2,200 kati URA bwejja negamba ku eyo tiketi njagalako 18% VAT kitegeeza nti for me to break even mba nina okukwata tiketi eyo njogereyo ziwere $2,200 naye bwe nnyongeza $2,200 bakasitoma bagenda kukendeera. That was the rift. Ngamagambo mutuwulirize nti we need some time. Era natuuka n'okusaba ba URA nti oba basobola kutuwayo fee nti gwe buli lwotegeka mu Kampala sasula millions bweziti oba millions 3 oba meka as opposed to paying a VAT tekitandikirako mu implementation. Later we can learn how to take on these taxes, so which we handled. For example, now we are okay. Ticket twajonga batugamba okay tugenda kutegeeragana tulabe engeri gye tukwatagana, so we are back together, we are okay. Ate nekirala nti bw'oba okola shows nga Comedy Store Uganda you ojja kusanga nti some expenses remain the same every time you do the show, or rent or stage or comedian, so it's a bit hard to maintain when you're doing in a big venue like Uma. So sometimes you need a smaller space where you can keep entertaining our basobola. Then once in a month nga bwetwasalamu tugendenga kuma tukole show yaffe. Okongerezaako tulaba oleeta abayimbi wana naddala abanene abali international osinziira ku ki okusalawo n'ogamba kati ku luno nga we tulina Valentine n'ogamba nti kandeetedda Ben. Okay, so tulina family ya Comedy Store. These are the fans who support Comedy Store. Baina WhatsApp groups, baina basaba kati ffe ngaffe batusaba ne olusi batusaba ko ne Wizkid nani ne tubagamba hawe tetugenda musobola otumuleeta wa sente nyingi, so you won't break even ng'omulese wano ne tugamba kati ngere tagenda kusobola Wizkid kati ne tubawa list y'abantu betusobola okukola Sauti Sol, The Ben, Nameless who ne bagamba oyo muleeta oyo, so it's the fans who request for these artists and then ne tubaleeta tekiva kuffe nga abategesi. Enteekateeka za Valentine zo ziyimiridde zitya? Ziyimiridde nga bw'olaba nti ekisooka twetegese nnyo nti abaagalana twagala lunaku lubeere nga lwa njawulo. Olunaku lw'enkya twagala nti bw'onootuuka ng'olina kati kalugambe nga ze ndeese ono omwana olina Valentine tanafuna naye oluzungu lungi bwe buzibu naye so bw'oza n'omwana ng'ono bw'ati ekisooka bw'oyingira mu Comedy Store enkya you stand a chance to win a night you and your loved one and dinner at a very prestigious hotel in Kampala of your choice. Tugenda kurunninga mu karaffle nti buli tiketi gy'ogula tusuulamu akantu kati at the end of the day the banner yagenda okulonda mu couples 3 ezigenda okuwangula night. Ekyo kyekisooka. Ekyokubiri enkya tuyina ba comedians MC Mariachi, Maulana yakava mukomera, Madrat and Chico, Rain. Tuyina like catalog gye tuleese enkya tuyina ne tenge newali kati package gye tuleese y'amaanyi okusanyusa abaagala. Nasabye ampe kolabo kuba ya training mu nsi yonna. Ekyokola tulina The Ben, the only international artist agenda okuyita ku airport yaffe eno okuva lwe bagigulawo eno nga mpya. So you can tell those are extremes really okufuna ekyenjawulo ku show yaffe eya Comedy Store. Tukuli Alebadi zandibaddeyo naye obuzibu tuli wano leero kati zinaabawo zitya nga za leero nga show yankya senga wambuuza last week nandigambe Alebadi ziizo naye kati show ya leero show yankya, so sasula oyingira ate sente zezimu munange $2,200 tewali byakwekwasa mwazongezeza mwalise The Ben $2,250 n'akameza ka $5,000. Emirango gigulawo saa 12 zennyini era G-Force Band egenda kuba esumulula saa 12 zennyini. The Ben agenda kugenda ku stage saa 5 ez'ekiro. Nga tumaliriza soko wulire Maulana kyali walime kudda misiba gye yalimu. Maulana talina buzibu. Olaba twogere ng'abantu naawe omunamawulire ekintu ekyo kisobola okutuukako. Omukyala ayinza okusaba sente nga tozirina kati bw'oba olinamu omukazi omu 2 3 omukyala yalowooza sente wazimumye n'oziwaani. Alina abakyala abangi Maulana. Ayina Musiraamu, abasiraamu tebabalina haji tebababalira. But
so tunaangalia ku music career yo aufa mwaka guno tutegekete chingosi senyo chekigenda maso obuzibu bwa music wange bwebo enyimba nange sizimanyi naye ndoze kuri guno mwaka nkuleyo ka rehearsal enyimba nziyige tomanya waliwo abayimbi nange benda nengamba nayo no bwe namwe pima mumi unotajja abo ba gravity nze tebantiisa tiisaabu na gravity nengamba ave mu byedwaliro ti oyo wamanyi waliwo nange nawo wina abayimbi bola mu Uganda nogamba nti so ngenda kukola rehearsal nange at least ngeyo ka EP oba epasawo just mbalaba lwakuba nti bapromota bagamba mbu bagezaako kutimba e Masaka ne waffe mu kyalo bagezaako kuntimba naye obuzibu bwendina nti nja kujja enseera kyekisooka naye nja kutuuka ku stage ng'ennyimba zimbule tandike kuyimba bakamiliyoni ate bayombe nalala lutalo ayomba tayagala tuyimbe ennyimba ze so naye nja kugezaako guno omwaka naye ng'ennyimba zo z'amaanyi omwaka guno ekyo kutayirira ku show otwandikireko ku show kuba abantu bakwagala Alex Muhangi live in Kampala cricket over ebintu ebyo bya show Karera kitwali Karera jangu Karera nawo yimba y'oluyimba tutegeere naye kya music kyo njagezaako nga bwensobola nange guno omwaka kuba kati ono namu obwa manager netamanyi na kutambuza CD ntayite mu town natwala abantu ande fune bookings nyingi naye n'omuyimbi tanakola rehearsal bwe buzibu obuli atumaliriza babagala no bategekedde naye gwe wetegekedde otya mu ande sinafuna gwe njagala era nkyanoonya waba wanga gyoli eyo ng'owulira nti enkyo onsobola osobola onempikira jangu kuba tulina the band tuule wali atuyimbire akasembayo tumira omukyala wani tumira omukyala engeri gye tugenda mu Valentine omukyala wange maama w'abaana bange nkutumiddeko yonna gy'oli enkya lunaku lw'abaagalana amanya g'omwagalwawo ssebo nina bangi naye lwaki oyogera kwono najja kuyomba lwaki bakomediani etutuuka ku nsonga eyo naddala kati kiyo tugera mu Valentine temwagala kwogera mukyalawo kale mukyala wange yani oyo erinnya balumye obuzibu nina bangi naye sobola kati kuyimirira wano tetandike kwogera gundi nange bantu bali mu byamawulana nti tisirabirira baana kangende noyo kati gwe womanyi toli mukyala wange nga gyoli eyo happy Valentines enkya list mpanvu nange ati kansooke nfune qualification number 1 olina okuba olina omwagalwa tomanya from now up to morning yinza okuba nfunye tomanya so kale kowola abantu mbajje mu show bannange yonna gy'oli mitwalo 2 gyokka mitwalo 5 VIP mitwalo 5 table zo zaaweddeyo naye kati gwe bw'oba osobola bambi jangu enkya tuli kuwuma tugenda kukuwa comedy store elimu the Ben Bushiba Karungi Maddox Semana Sematima Kenneth Mugabi MC Mariachi Maulana and Rain Madat and Chico ne ba comedians abalala bangi jangu tusanyuke wamu Valentine's Day very special yafudde takitalo nnyo bannange omanyi twakedde mu byokutegeka bino mbadde sinakitegeera katonda amusaasire bye yasobya awumule emirembe bangi wetuva wano tujja kgenda tulabe engeri gye twongera kwetaafaale awo tukwatireko cooking promotions tuli wano ku Entebbe International Airport tekyali International Airport tulinze the band straight from Rwanda who is coming in for the Valentine show Comedy Store Uganda happening tomorrow at Umasho Ground, featuring the Ben himself, the man from Rwanda, Bushiba Karungi, Maddox Sematimba, MC Mariachi. By the way, Kenneth Mugabi, MC Mariachi Jari, Tina Madat and Chico, Maulana and Rain, Omusibe, Mojewa Night, Auntie, no, over the second, Eric was Omusibe. Twetaaga miliyoni 10 buli mwaka so kati abantu mbabuuzeeko mbagambe enkya bajje bannange enkya tubali nunu stage boss abantu bakimanyi abantu mu Kiidi bannange tuli bakowoola enkyo omwembi atuuse okuva e Rwanda bamweta the Ben alina obwemba bwa laavu bwonka ndikwenda mwide nga mwidye n'abantu bemwe ate kati wuliriza kyotalina okukola kiri kimu wanga tulina kirabo tewaguze kimuli gula tiketi yo ekolenge ekimuli omugambe baby ezabadde ez'ekimuli kulese mu the Ben
at least sigadde kono tumule omukyala nanki ekya Valentine omukyala kutomiddeko omukwano ate gwe Valentine gitumidde mukyala wange agenda kuba streaminga live okuba Norway kitegeera agenda kuba streaminga live bamwita Stella so that is it and I'm happy the Ben live being in Kampala comedy store omwami wange bamwita Amazing Toto tumiddeko omwami Amazing Toto mukyala wange nkwagala nnyo